Program G256 Jolava ne mwana muwala Dora Jimmy's Nakabugo olwaleero tukutuusizzaako omu ku bakontestant beesimbyewo kuba pulezidenti wa gospel katuyanjulira amannya ge tutandikirawo sebo jebaleko kale nawe jebale amannya gaffe amanya ze brother Jonah oba Wabyo Jonanthan ge mannya gange. Wabyo Jonathan weesimbyewo ku ki? Kibuzo kirungi nnyo. Neesimbyewo ku bwa pulezidenti bwa Fagawu Federation okusinziira ku errors ze mbadde ndaba mu bukulembeze bwa Fagawu. So nzize ngezaako okulaba nga nange Katonda anyamba okubaako kyenkola okusinziira ku kibaddewo mu bukulembeze bwa Federation eya Fagawu. Fagawu kye ki? Fagawu ye Federation etwala abayimbi ba gospel bonna mu ggwanga lyattu Uganda. So kyekitongole oba mu bumpimpi ekitwala abayimbi bonna mu Uganda nga tukisuubirwa okubanga kigenda kusobola okubanga kisolovingako embeera z'abayimbi ezimu oba ku ndala aba gospel bokka naddala nga kirimu ebintu ebiyambako abayimbi okubanga beekulankulanya wamu n'okubanga bagenda mu maaso mu ngeri emu oba endala. Yatandika ddi Fagawu? Yatandika ebbanga ddene emabega w'essaali naye nga yatandikibwa n'omukulu CEO Prince Nick. So ani abaddeko president kati? Right now in fact yasooka okubeera president waayo yali Lanek n'abeerako ekisanja kye ne kiggwako n'agivaako n'agamba kati nze nfuuse president for life naye nga takyali president wa Fagawu. So by then Wisdom Kaye ye yali amuddirira naye Wisdom Kaye byabadde akola ku media mwena mubimanyi. So nga representing kifaananyi ky'abayimbi ba gospel bulungi. So Federation nesalo negamba katuleete abantu abalala abasobola okubanga barunninga Federation ogenda mu maaso. So nenvaayo nze nembeera omu kwabo nga tuli basatu mu mbeera eno ey'okubanga twagala okutwala Federation mu maaso. Gwe Jonathan nga gwe oli muyimbi wa gospel naawe? Ndi muyimbi wa gospel, nyimbye oluyimba olutali lumu oba bbiri ate nempandikirako n'abayimbi abalala ennyimba abamu be mumanyi. Kubanga mbaddewo for long era abantu bantegeera lwakuba sometimes emirimu gyaffe tubadde tugikolera eyo mpola naye nga sisuubira ng'eriyo omuyimbi wa gospel yenna atategeera brother Jonah. Kayimba ki omuntu k'oyimba n'agamba kati oyo Jonah mutegedde? Waliwo oluyimba lugamba mugaana okulokoka naye gugenda kubookya omuliro. We are created in the image of the Almighty. After aeon the earth we go to the mighty. Oh my friend, it's time for repentance. Be prepared, waiting for the mighty. Mugaana okulokoka naye gugenda okubookya omuliro. Lwogera ku kulokoka abantu balokoke badde eri Mukama. So nsonga ki yakujja eno gamba nga nze Jonah kanveeyo neesimbewo nzijegawanye? Neyanziza nnyo ensonga ezinzijeeyo okulaba nga nzija okuvuganya ku kifo kino. Ensonga esookera ddala byebimu ku byembadde ndaba nga Federation byeyandibadde running okulaba nga abayimbi ba gospel babeera fine naye nga tebikola mu ngeri emu oba endala. Weewaawo waliwo ebimu ku byekoze naye nze waliwo byentunuulidde byetataddeeko nnyo sira ate ng'oba oli awo bye byandiyambye abayimbi ba gospel kubanga bagendera ddala mu maaso. Nga ebimu ku byo bye bino wammanga we tutunuulira industry yaffe ya gospel tulaba nga teri united ate nga Omuganda agamba nti agalya awamu ge galuma ennyama. Naye we tutunuulira nga Federation yaffe sobodde kubanga unitinga bayimbi ba gospel kituleetedde ddala okulaba nga ate abayimbi ba gospel tebali mu kifo kye bandibadde basaanidde okubanga babeeramu. So nga nze brother Jonah nenvaayo era recently twavaayo ne group eyitibwa Gospel Connecting nga mu maaso kaawo tusuubira okubanga tudiregisteringa. So ne tugamba nti abayimbi ba gospel bonna kibeetaaga okuyunitinga nga Levikson asobola okwatagana ne Exodus Exodus asobola okwatagana ne Lanek nga Lanek asobola okwatagana n'abantu bonna kye tuyita Gospel Connect. So Federation ensonga eyo ebadde tegikwasaganya mu
ngeri emu oba endala ng'olaba waliwo side gye yeekubidde nga efudde nnyo ku bayimbi ab'omu central mba njogera ku Kampala nti waliwo abayimbi abali e Koboko, waliwo abayimbi abali mu Arua, waliwo abayimbi abali e Karamoja nga bonna bayimbi ba gospel wabula ng'engeri gy'ebadde ekolamu ebintu byayo ng'ebeesinze nnyo ku Kampala yokka ng'ate we tutuuka ne mu nsonga ez'ebyobufuzi okubanga okufuga mu federation nga olaba bafunayo abayimbi nga 5-6 abamanyikiddwa ennyo ku maaso g'abantu nga be baliwo kubanga balidinga industry ya gospel nga be balonda in fact nga onogamba nti Danjiro Busulwa, Leviksoni n'abalala nga be balonda omukulembeze atwala federation mu maaso ate nga abayimbi bangi okwetooloola Uganda yonna nga tebandibadde bayimbi 2 oba bayimbi 14 be bandibadde balonda president okubanga atwala federation mu maaso. Then ensonga endala ey'okubiri ensonga ya projects ezirina okubanga ziyamba abayimbi nti we tutunuulira ennaku zino abayimbi ba gospel naddala tutunulira nga we tubadde mu lockdown ti abayimbi ba gospel bakoseddwa nnyo lwaki nti federation tefuddeeyo nti era we tutunuulira mu lockdown muno tolabyewo nti federation y'abayimbi ba gospel yavuddeyo neewaku emmere oba omuyimbi waba mugobye mu rent nti mu nnyumba nti oba emuyambyeko omusasulira rent so mu nsonga eyo ku saidi yange neŋŋamba kanzije kubanga twetaaga okubanga mu federation tubeera ne projects zino nti at least we tubeera katugambe tulina abayimbi nga 2 mu federation nti buli muyimbi at least oba n'akwata omutwalo zezo miliyoni 2 zisobola okutuyambako ne tugamba nti katukole tutya katukole nti oba tuguleyo ku mbuzi oba tugule ku nkoko oba ku mbizi tusobole okubanga tuzirunda kiyambeko abayimbi ba gospel nti engeri gye kiri nti this is ministry, we are ministers of God. Kenya okugenda okuweereza Mukama at least omusumba waba muwadde n'amuwa transport as federation yemuyambe emugulireyo waba musajja asobole ogenda oweereza Katonda mu kitiibwa so ebintu ebyo federation ebadde tebifiirako ddala ate n'engeri ey'okulaba nga abayimbi ba gospel embeera y'ebyenfuna ntono nnyo nga federation yandibayambyeko nti abayimbi bonna abakkiririza mu federation at least okuyita mu project ezo zeekola nti omuyimbi at least buli mwezi asobola okubeeranga kati n'emitwalo ne wegibaana ku akaunti nga landlord tajja kugoba muyimbi wa gospel mu nnyumba at least nga federation esobola omubeerawo mu ngeri emu oba endala so n'olw'ensonga eyo nze kwe kuvaayo ng'era nsaba abayimbi baganda bange mwenna babeere nga bampagira tusobole okuba nga tubuildinga federation entuufu eri mu bwenkanya etaliiko kwekubira nti bayimbi ba Kampala bokka nti bayimbi ba Jinja bokka wabula abayimbi okwetooloola Uganda yonna tusobole okubanga tutwala ekintu kino ku ntikko wamu ne gospel music okubeera number 1 ate ensonga endala esembayo ku nsonga zange yensonga ya platforms nti tufunye obuzibu bw'amaanyi nnyo ddala nti ogenda n'osanga ezimu ku platform nga ennyimba za gospel bazikuba ku Sunday lwokka bazikuba ku in fact ku Sunday lwokka oba ne Saturday sometimes naye twandiyagadde okulaba nga tukwatira wamu nga akakiiko ka federation okulaba nga oluyimba lw'omwana wa gospel luplayingibwa ekiseera kyonna okuva ku Monday mpaka ku Sunday okwetooloola ku media zonna ez'enjawulo so z'ensonga ezo abayimbi ba gospel kwe bandibadde basinziira okulaba nga bannonda tulabe nga twebbulula mu ngeri emu oba endala tuve ku bamafiya abali mu industry ya gospel kugikolamu obukozi sente kuvuga mamotoka malungi na kuzimba nnyumba nnungi naye nga tebafuddeyo kubanga balumirirwa bana batu abayimbi ba gospel kubanga bayita mu kukaza na kungi. Gwengo omuyimbi wa gospel, you talked about unity kibadde kibula nnyo mu gospel ministry. So do you think the federation egenda kukola nnyo okuddamu okwasaganya abayimbi bano? Nze ndowooza nti tubadde kitulemesa okubeera united bebamu ku bantu ababadde batwala federation eno mu maaso era kano kalowoozo kange njagala kagende eri CEO mukulu Prince Nick era sometimes mbeera awo nentuula nendowooza nti oba oli awo wenaayingira federation eno obulungi ennyo nga mpiseemu ndowooza CEO ye yeetaaga osookaddeko ebbali